bwe bawummula abantu ne babaleka bafuuka mikwano gy'okole mu buweereza nabafuna emikisa ne baseka naye bwowummula n'otukola ki n'otubalaba niffe tukibaddewo ekitugudde kubanga eka obeera wajjudde abagenyi kakati komiti ebadde venerable Canon Jita ng'akola ne Canon Gastalule ne Dr. Ddungu n'akomiti omwami abadde ku by'okuziika wano ne batugamba tudde ku mabbali ne bakola buli kimu nga ffe tutugula bitumuziga ne batuwa obukisa obukungubagera dadi so twebaza nnyo sebo Canon Jita Katonda akuwa n'ettiimu yoyo emikwano egiri wano mwena buli wamu tumwandibadde wano nga temwagala dadi kubanga alina ebintu gy'abasuubiremu mu ngeri zonna ayinza okuba yakusabira ogenda mu bufumbo wadde abadde mu luwummula yasigaza clinic day ku lwokubiri wabadde afuna abagenyi era bwe yafa ku mandi olwedi twasanga bafumba emmere y'abagenyi abaali balina okujja ku lwokubiri kubanga waliwo embaga zagenda okukola ki okugatta ebeera clinic day lunaku lwa kubudaabuda abeetaaga obudaabuda so abaali omuyinza okuba babudabuzi muyinza okuba akusituliddeko muli bamikwano gye oba bapolitiko abadde talina discrimination so ab'emikwano mwenna tubeebaza nnyo okutwagalira abazadde mubawadde essanyu tetulaba bakodali namami atwogera kudali nga munamu kubanga bwebabakyereeta wabeerawo ettooka erijja tuba twakataale tugenda eka tuloza tutwaleene tusanga mwami Peter Sega wa Protect alina juisi yonna bwaleeze kwegamba ne mumawo emirembe ne mukumula abatwadde beebuuza namwe museka nga mulina emyaka 5 wakimbagirira nina akasusu abantu baleeta ebintu wadde ffe nga tetunnabakola ki mukwano gwe mubalaze so emikwano gyabwe tulebaze twabatandikanda wanogawo omukulu we tata Saalo galyawo munafunaku wano tata Nkobe batudde ku roya eryokubiri senga basenga bali awo ye mukulu wa tata Saalo wo waliwo ne tata Nkobe yoyo banafunafu era banyoleddwa nnyo kubanga bamuyita taata ne basenga baganda be ne bataata abalala bangi bali we bali wetutategedde budde we bali ne baza baganda bange bano bonna bali wano kubanga olunaku dadi lwagenda mukulu kubanga tumanye bali ne Katonda twafena era tukubidde abasinga kufe bemulaba tulina omukolo ogwa next week gwe twali tutegekanga abaana okutwala mu kyalo kakati baalina mamire nine dadi nga banyumya kuffe n'enteekateeka ze tuliko kati dadi n'agenda ng'akubira omusali mpitirivu akubira ne munyumya kati nze yasembayo nze gwe yasembayo ndoza okubira nga twogera ku bya budget kuba nze wandika nga twogera ku bya budget nani alina okumpa sente ki naye bwe twamala okunyumya kaseera katono mami nankubira nti jangu kubira gloria bamusawo kubira gloria gye nabali bakubiri asooka babiri abasooka dadi teyewulira bulungi nze yalina akatokaako wamulimu ninamwami Ssetwala nanzirusa naye Ssetwala nakubira mukulu waffe Michael omuza bonna nakubira yavuga ddantebe Michael yasooka nnyo omusawo gwe nali nkubidde naye of course Michael yatuuka nga mami akutte dadi nga bo bamanyi akyali mulamu nga dadi yamuze ekiti alabika yagenze dda tugenda mirembe twanyula kubanga kyatugwako mangu naye twali mu ssanyu kubanga dadi yakola ki yagenda okufaako kwanzitukiza okwaleero tujukira nabiberiya kubanga Katonda yamutwala mutwaze ngali nerimbisa abantu Elisha nga talina bulumi kubanga teyawulira bulumi n'obumu so tumanyi nti kyekimu ku Katonda kiraba Katonda kyeyawa dadi tusagala mutabani we amukoledde ebbanga eddene awulidde enjiri mu ssanyu okuba n'okuluma okuba n'amaziga okutulaba nga tumweraliikiridde nagamba gamutwale mangu nabagamba mutwale mutakoze eki nga talidde n'agenda ewe kyetumanyi nti gafa abakozi
okusanga ate tutabaganamu naye okusinziira ku nnyimba ze yatuloobera okubeera. Kakati nga ffe abaana dadi yange twagala kuwa ekifaananyi kye tumanyi bwe tuziika wa bwe tukaabira wano bwe tukogerako yani kuffe ng'abaana. Dadi waffe ono ayimiridde wano ebiseera bingi era nga bwe bw'abaawulira agenda n'ayogera kagambo oba ng'aziika. Dadi tumumanyi ng'omulokole kyekyo ekisookera ddala. Abaana twamanya dadi nti yawa obulamu bwe eri Yesu n'amunyigira. Nga bwe twogera nti omuntu alina DNA ebuli mu musaayi, Yesu yali mu musaayi gwani gwa dadi. Kyayogera, kyakola, kyatugamba, kyagira Yesu ajulira Yesu. So ekisookera ddala picture gye tulina ng'abaana nti Yesu dadi yayagala ani? Katonda n'amunyigira. Kati era ng'omuntu yayagala Katonda kyobala nga teyatya kufa. Buli bwe yajjanga nolweyabyewamu omutafumo yagenda abagamba nti nze nyiza okuba nze nziramu. Oyinza okubadde oyinza obutatuuka ntebe Katonda n'antwala. Omutuufu yamutwala olunaku oluddako. Naye buli kyagamba nti mulindeeta nga bwe tubolensa olunaku luno ng'agalamidde mu maaso gaffe naye tuligamba ki nga tuli mu maaso. Era ng'akyogera luge nti mujjagamba ye Samuel balagadde Sekadde eyakkiriza Yesu okuba omulokozi we nti okwenenya tekukwasa nsonga. Era kisoboleyo tuli wano tuyogedde waffe eyayagala Yesu era Katonda gweyawutidde. Kubanga ayagala Katonda ate nga tumanyi ekigambo kitugamba nti Katonda kwagala, kati Katonda namwambaza okwagala okwo nannyikira okwagala. Dadi atwagadde. Simanyi ngeri kino atwala gye bategeera kwagala naye dadi atwagadde ng'abaana kino. Atwagadde nnyo nnyo nnyo. Buli omu wano alina tulina kyetwagala tugamanyi alaba weakness yo aye twagamba nti oba ono alina weakness eno n'akwagala mu ngeri eyo. So wano buli omwana nti dadi amwagala nnyo tagamba nti oba wano bamufuunya kubanga buli bamwagala muki mu ngeri ye. So dadi ffe atwagadde nga taata atuwadde ekifaananyi kya taata bwe tumanyi ow'omuggulu. Taata w'omuggulu yani taata oyo okuzawa provider. Tugamba Abba Father tuba tumanyi nti yono Katonda atulabirira etwetaaga. So dadi sigamba nti akuwa sente n'ennyo zolira kubanga bali wala abamu babala kusimba sente naye ng'akuwa ne bw'oba olina bw'amanya nti wiita ayagala amata kuba amanyi enjagala y'amata ogenda okulanga kuleetedde akabokisi kaki kamata. Bw'amanya nti ono ye ayagala n'omuceere gwe gwaleetera omuceere oba okulina mungi kagamba kyonna kyonna ky'oyagala. Era kagamba atwagadde. Okutwagala okwo abadde provider. Dadi atusomesezza. Omuzadde atubaga mubabulira mu categories nga taata era mubabulira ng'omwami bwetumulabya omwana waka nga bishopu era ng'omukwano. Kati mbabulira nga taata. Taata ono atwagadde nga Yesu bw'akola ki bw'atwagala. Taata ono atusomesezza yatutwala mu masomero amalungi. Tumanyi muno kino nti ensama y'abaweereza eba ntonotono era ffe twakimanya ng'abaana oba tulidde ki tumenya n'essanyu kubanga tumanya kituwadde ku mutima gwe. Naye ffe naye tufuba okulaba nti atututte mu masomero. Ku ssente z'amufunafuna tono dadi yali munene. Abantu amu bali bebuuza ye Bishop afuna atya bino bintu azimba atya ennyumba oba akola. Yali mulimi era twakula tulima kasooli nga tugenda mu kyalo ffenna nga tulina buposhoni bwaffe ne tujjayo kasooli matooke ne covid ebyo byetwaliko. Era nekituyamba ffenna bwe twava awaka buli omu nga ogenda okulanga atandikawo akalime. Olwekyo bwe twalaba okuva wali nennamirembe ng'alonda mulonzi. So atusomesezza mu masomero amalungi. Ate nga mu kusomesa okwo n'atulaga essanyu kugamba nze zitulira nga tuli gayaaza abaweereza babeera bizi naye ono dadi yajjanga buli visiting day bw'abeera leeti nga bamukkiriza okuyingira nga tutuule wa headmistress era twatuulanga ewakana ewa Bishop Banja ekiseera ekyo ye yali chaplain
nga tugenda wa Bishop Banja ne tutuula Daddy n'akolaki n'atulaba kubanga azze kusaba ki 12 nga geeti egaddewo naye nga ye bamukkiriza. So kugamba n'abeera ng'atufaako mu ngeri bwetyo. Ku visiting day bwe tujjukira bwe nali mu kusomera ku UC yatutukola bangi nali emyaka ena nga tusoma amateeka naye yangamba wiiki tojja kukwata takisi kuva mu Mukono nagenda okulaba nga buli weekend Daddy akima. Sigamba mwayinza okukirabanga ekyekyo si kyekyo ye yali amanyi nti abaweereza bali bizi tebatera kuwabula babeera mu ndiga. So nti okunde okutukima nga tuba tunyumya akima ku Saturday oba ku Sunday n'azisa ku Monday ku makya nga lecture tennatandika. Ekyo yatukolera emyaka ena nga ndimu nasoma amateeka. Ate abaana abasinga yabeera kyoma bino bwe yalina omukwano ogwo ogutategeerekeka. Ng'omuzadde Daddy yali very smart bonna baamalabanga nga bw'ogyeka ne bwe basatade omusangamu nga Tony Stokes eziri very polished n'ogamba oba Daddy engato ze yazikuba ate teri amukwatira